eno shida bamutadde mu kiveera kya Zubala nga wayiseewo ko wiki ng'emu nga nono omuwala talaba mukwano gwe kubanga balinganga batera okuleeta ebintu bamanyi okwewa ebintu zino entende zitwale wali eri nti binene bitwale wali eri esimu y'omwana nevaako for week naabula for week lwekyo talina wamulegera talina wamulabako kwekwogerako naki kwekwogerako ne bakadde be nga ne bakadde be babadde nga omwana tamala bbanga tayogedde nabo ku WhatsApp lwanyuka anamaliza emirimu gye buli lunaku alina okuba nga anonyako ku famire ye ne boogeramuko ne famire ye lwaki omwana ayogedde bw'atyo nti Shida bamutadde mu kiveera ekya Zubala. What does that mean? Basomoteka mu kiveera ekya Zubala nga mulamu. Amannya yenze Nyondo Rosette era nga mbanjulira ekizigo kinene ekya Nyondo Glim. Ekizigo kino kikuyambako okuba nga ate okiralinga face yo embalabe wena black spots oba binnamakula kikuyamba kati okuba nga okiryalinga skin nebirangira bikabulungi nnyo tekyerusa wabula kikuleka kunomo skin yo gwena yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneno mu UAE ate gwe ali e Uganda tulina branch erinnya Nama osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811 era osobola okutugobererako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gabanga YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ewamu ne TikTok Nyondo Media, Nyondo Rosette, Nyondo Glim. Olwaleero lwakumeka lwa mukaaga enkya Sunday ye Eid. Abasiibye mwenna bale kusiiba abasibiddeko bannammwe bale kusibirako bannammwe abakatuliki abakristaayo aba Seventh Day abalokole mwenna mukama waffe yeebazibwe muli mutya. Emboozi gyendese okunyumyako olwaleero si ya ssanyu. Okusookera ddala tukuba omulanga eri zi kampani ez'enjawulo eziri e Uganda ezitwala abaana oba bankuba kyeyo okugenda okunoonya ssente mu nsi naddala ez'ebuwalabo. Ekintu kino oba ensonga eno tuvudde wala nga tugyogerako era nga tubasabye emirundi egiwera okusobola okufollowinga abaana baneno singa mubeera mubatadde nga bagenza okukola okuyiya ssente mu nsi naddala ez'obuwalabo. Lwaki esi tuziteeka mu nsi ez'obuwalabo? Kubanga gye basinga okutulugunyizibwa. Kizibu kyakusanga mwana nti nno ali USA, omwana ali luddawa nti ayisibwa mu mbeera embi ennyo. Naye mu zino ensi ez'abawalabu bo abakyalimu kali akantu munda mu bo nti tuli ba slaves, bagatwala nga ba slaves. Mu Uganda tulinamu companies ez'enjawulo ezitwala abaana ebweru naddala abantu bakadaama oba bagenda okukola mu biyumba bayite ba house managers. Batwala Saudi Arabia baleta mu UAE waneno Dubai, Abu Dhabi n'Emirates endala zonna. Batwala Omani, batwala Kuwait, Qatar, Iraq n'ensi endala zonna ez'abawalabu. Naye companies ezisinga bwe bamala okufunira omwana omulimu kiba kiwedde. Kasaba bali mukwasa boosi we nga bo bafunye ssente eyaabwe kibeera kiwedde. Lwaki nsazeewo kyogerako lwaleero? Waliwo omukyala yankubiddeko botiimu ali Uganda, yankubidde ku botiimu naye ng'omukyala yabadde akaaba nti waliwo muwala waabwe yagenda Oman okukola, alina kampani mwe yayitira. Omukyala nakanyiza mubuuza kampani kyagamba amanya sigamanya ne mugagezaako okunoonyereza tumanye kampani erinnya lyayo eyatwala omwana. Omukyala oyankubidde yagambye omwana amaze emyaka 4 nga haddayo waka. Naye badde nga bakommunikatinga, badde nga boogera
kati nga omanyi nti ennyumba z'abawalabu abali bakweddeko mu bawalabu abamanyi nti ojja kusanga wano waliwo ekikomera nga mulimu maidi ng'omu naddala aba Oman Saudi Arabia nti bo ennyumba n'ebeera nga nene yenkanawa batera okukozesa omukozi ogwo omu ekyali wano Dubai wa Dubai kyawukanamuuko osobola okusanga ennyumba nnene naye nga mulimu abakozi nga bana omufumbi nembeeramu alongoosa nembeeramu alabirira abaana nembeeramu ye ayoza alabirira abantu bonna basigadde oba n'osanga nti no mulimu famire ti famire eyo nti mulimu abawala mulimu abalenzi naye nga waliwo akola ku balenzi waliwo akola ku bawala so wanene Dubai kizibu kyakusanga famire nga nnene naye nga erimu omukozi omu kati omuwala muna Uganda bade bakolanga ba neighbors omuna Uganda ebadde oyo muna Uganda eyabuze gobanonya saawa eno oyo muwala amaze emyaka 4 naye nga badde nga communicating ne bakadde be ye wabadde awangalira wabadde okengeri y'okuguluba kubanga mama w'omwana yagamba ng'omwana komawo sente z'okozeewo zikola kizimala nga ye omwana agamba kamaleko contract ey'okubiri cause yakola contract esooka emyaka 2 n'agezaako okusayininga contract ey'okubiri era n'awalirira asobole okulaba nti nakola ki amalako contract ey'okumeka ey'okubiri yadde agenda myaka 4 yadde agenda kumaliriza contract ey'okubiri kubanga buli contract gy'osayininga myaka egyo ebiri nga jaggwako na sayininga ey'okubiri bala natyo gikuba olukumutwe saawa eno tawulikika naye ono omuwala neighbor era nga naye muna Uganda ye abadde nga naye acommunicating kubanga basharinga numbers nga omu agamba mune nti singa wabeerawo ekiba kikoze eki kiguddewo osobola okubeerako ne bakadde bange baganda bange kati nga bakola ki basharinga contacts kati ono omuwala ye yabadde ayogera n'abewaka n'abagamba nti Shida amaze kati mu kino ekisibo ekitandikidde sibo kyakituukatuuka wakati kati Shida teyaddamu kola ki kulabika naye nga bw'omanyi nti nno mu bawalabu bayina olugambo si mwana muto si mulenzi si musajja si mukadde si maama si taata si mwana bayina eŋŋambo kakati oyo omuwala n'awulira nga waliwo oluvuuvuumo omwana omu naye neyogeza n'agamba yali namugamba Rachel eno Shida bamutadde mu kiveera kya Zubala nga wayiseewo ko wiiki ng'emu nga nono omuwala talaba mukwano gwe kubanga balenganga batera okuleeta ebintu bamanyi okwewa ebintu nti zino entende zitwale wali eri nti binene bitwale wali eri kati nga bwajja okuleeta ebintu nga amulabako nga waali era lwajja beera musanga kubanga beerawo ng'akola ki ng'akola bamutuma madamu we namuga twala binene waba Shida ng'atwalayo obanga batuma Shida twale waba Rachel nga Shida akola kitwalayo waba Rachel kati nga kibadde kizibu ekyokuba nti Rachel asobola okumala wiiki namba oba ennaku eziwera 3 nga habya Shida nti ne Shida badde bakimanga amazzi obadde ng'asenanga amazzi buli ku makya waliwo amazzi ge basenaawo gaasenaawo wabweru ate n'okukolezaawo muno ebyennyanja bye baleeta bakama be so oli buli lunaku abeera amulengera era namukubeeraho kabaayi ne boogera ne ku ssimu nga batera ocommunicating nga boogera essimu y'omwana neevaako fa week n'abula fa week Rachel talina wamulengera talina wamulabako kwekwogerako naki kwekwogerako ne bakadde be nga ne bakadde be babadde nga omwana tamala bbanga tayogedde nabo ku WhatsApp lwanyuka n'amaliza emirimu gye buli lunaku alina okuba nga anonyako ku famire ye ne boogeramuko ne famire ye kati maama yakubye essimu naye nga maama akaaba agamba tugenda kuyambibwa tutya tunamanya tutya amazima kubanga ye kali akaana akawaka kagenze ne kagamba oli omanyi baboogera Luwalabu kati abo bali batutegeeramuuko nti Shida bamutadde mu Zubala mu kibeere kya Zubala ekiveere kya Zubala kiveere kya Kasasiro bana abantu bayina agagundi aganene agaveera aganene gabeera ga black gaba ganene gagumu kati agaveera ago bagateeka mu Kasasiro gaba ganene n'omuntu asobola okugyamu kati omwana statement gye yakoze ng'agamba oli omwana kye yeebuuliza
lwaki omwana ayogedde bw'atyo nti Shida bamutadde mu kiveere kya Zubala. What does that mean? Basomoteka mu kiveere kya Zubala nga mulamu. Kitegeeza Shida alina kyeyabadde obanga sagala kino kyogera kuba kyemanyi mama wajja kulaba vidiyo eno sala kiyisa mu kamwa nga tulina kukikonfaminga naye nga Shida oba nga mukama yamujjuludde ne bamuteeka mu kiveere kya Zubala kubanga tusobola kuteeka muntu mu kiveere kya Zubala. So nga twali tuwulidde kera lono omwana yaŋŋambako waliwo omuwala eyali akola era mbasaba abaana bankuba kyeyo abaana bakola mu biyumba mwegendereze nnyo bakaba bemukolera. Bakaba bammwe abamu balina obusungu enamba esinga abawala bwe balina obusungu banyigirawo obusungu bwabwe kale bali short tempered banyiga mangu ate mu kunyiga amangu kyasalawo akikolerawo. Era twali tuwuliddeko waliwo mwana wa waka yamukuba mwana naafa. Tebatawana kutegeeza ofiisi wabula bakwata omwana oyo ne bamuteeka mu kiveera ne bamusula mu kasasiro. Kati gana agamotoka agatwala agajja ne gakola ki ne gabiyoolamu ne gabinyiga ne gakola ki ne gagana ne gakola ki. Era omwana oyo bamusangako ng'ekigundi kyamunyize gye bagenda obbisuula ne bamulaba ne balaba egundi y'omuntu gye banyizenyize naye nga mwana yali muki yali muddugavu. So mulina okubeera beegendereze nnyo abantu tukolera abo bo baba ne families zaabwe ne bo tebakisuubira nnaffe tubeera naki n'abantu baffe. Kati oba Shida oba mulamu naye nga Rachel yeebuuza statement omwana gye yakoze nti Shida bamutadde mu kaveera bamutadde mu Zubala. Kitegeeza ki? Shida yafudde bamusse ne bamuteeka mu kiveera kya Zubala ne bamusula wabweru mu kasasiro. Wiki eweze namba tali ku WhatsApp, wiki eweze namba Rachel tamulengera. Rachel yagamba kubanga naye nafunye namba ye naye yagamba abadde nga ayimirira lwakuba nadde mugambye akole voice notes yaganye naye yakozesezza gundi botimu yaganye tamala saga recordinze. Naye kati Rachel yeebuuza agenda kukola atya kubanga naye waali ali matigga tana kyasobola kwogera. Agenda babuuza nti aliruda ababuuza agenda kuzzaako ki ayite poliisi agambe poliisi agenda kugigamba ki kyeyalabye kikyamanyi poliisi agiyise yes ogiyise ogenda bagamba ki nti Shida bamusse Shida yafudde wamulabyeko bamusse ddi bamutidde oba bamusse aliruda omulambo guli luddawa. Kati ye embeera eriwo wakati awo mama tamanyi kyakola oba abewa aba family ya Shida tebamanyi kyakola. Rachel naye ali staka tamanyi kyakola agende ku poliisi alina ginyonyola agenda bagamba atya Shida ali luddawa. Kale ye embeera nenga mama waali tatebenkedde naye kati weebuuza ki ekiba kirina okuddako wabula mama namugambye agezeko okulaba nga akontaktinga obanga afuna kampani eyo yakonektinga Shida omaani okugenda okukola eyo kampani mweyayitira kubanga eri Uganda. Mama amanya gaayo era atubuulire afune namba twogereko nabo bat list bakubire office gye bakwatagana nayo gye bawa omwana mu Omaani office ekube ewa bakama ba Shida. Kati bo bannyonnyole Shida ali luddawa. Ndowooza kati ensonga eriwo esobola okutandikibwako. Mama bafube nga basobola banoonye kampani omwana gye yagendera bamwe yayitira kampani eyo ekube esimu ku office Shida mwe yayitira Omaani oba gye bamugaba office ekube bakama ba Shida ebabuuze Shida ali luddawa kubanga bwabanga yabula bandi badde bategeza da office dda nti omwana yakola ki yabula ne balunaku lumu bwe tumwana ng'abuzeemu era bogerera omwana yabuze. Kati family ya Shida gyabadde akolera tejja kulimbalimba office kugamba office nti omwana yabuze oba omwana yabula kubanga ebbanga olwo liweze
nga halabika wiki nambirira shida talabika kati tebalina bagenda kulimbira office nti ate yabuze oba munaku lumu oba atubuze kuba tumulaba obanga omwana w'abandi yafudde ekyo nakyo kimanyikibwe omanyi tusalawo okujja okuba ebyeyo muzina ensengwira bano bankola wabweru biseera ebiseera tebera nnyo nabuzibu aweeva nabo bafuna era ebizibu bangi bafudde ate nga aliwo omuvubuka owayisewo ndooza kati emyezi giringa nga 3 oba 2 yali naye akolera wabweru yali akava Uganda mama we yali India mama we yankubirako awo nangamba munange nyambo nonyerezeko kituufu kye kyatuse ku mwana wange nali Uganda nga sina nsula connectinga mangu naye nga omuvubuka ye yesuula mu kinnya bazimba zino kaina zibeera mpanvu naye kukuberako ebinya bye basiba ne bikira ddala mpaka wansi ebyo bibeera ebyakasasiro naye mbona omulezi muyakola ki muyesuula nga yagenderedde mbu tewali ne CCTV camera zaalaga omuvubuka yakoze kiyesuddeyo so sijja kutunulira bukka abali mu nnyumba n'abali wabweru oba kyekiba kibatembye oba oluusi ebeera mbeera abamu abaana bakikola kubeera mbeera omwana atuuka wano eno nga kyeyasuubira si kyasanze mukubanga kyeyasuubira si kyasanze ne basinkanyewo nabo ne bayongera omumunyigiriza ne bamugyako akaseera bafunire omulimo oba takalina akasabye ewaka abatunze buli ewaka bamusuubiza omulimo omulimo teguliwo sente bazikubye talina kyazzaako akatonda kaweddeko talina mmere talina transport talina hope yonna abasinga ne wesanga oli yagamba ayejewo akola ki asinga naye nga ate siyo solution so abaana mwenna abava Uganda omanyi omuganda agamba nti ekijja omanyi kinyaga bitono era ng'ova Uganda kino nkyogeddeko emirundi egiwera bw'oba osazeewo okuyita mu kampani ojje oba wano UAE okole ononye ssente oba ogenda Oman, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Iraq yonna gyobeera osobola okugenda okukola office gyobeera oyitiddemu twalayo abantu bo togenda bwobo ngendayo n'abantu bo ngaba bomanyi nti babo bakulusegere bantu bo bamaama baba taata yenna gomanyi nti muntu wange ajja kusobola okufollowinga mugende ku office mwenna afune namba z'aba office amanyi weeri agirabye then utambudde ogenze making sure nti ne office eyo gy'otuukiddeko nawo sabawo ennamba naye ogiweereza ewaka nti in case of anything baba sobola okutukira office ye Uganda bweba office ye Uganda nga te responding positively then baba sobola contactinga office yawa eyeyo mwana gye yakola ki gye yalaga bo ne balaba babagamba ki kubanga babeera n'ekitabo kya baba ne records zaabwe buli mwana abeerawo bamukola ki bamuteeka mu records zaabwe kyono ye gundi ave eno yaje naku z'omwezi bwezi twamuwadde wano so yogera bogezimanya ne bakola ki ne bamukebera manya nansi ne bamukebera ne bakubuulira tebo omwana kino oba omwana kiri mulekeraawo abamu muve ewaka nga temwagala abantu bammwe bamanye neno tuka ekiseera n'okukuta anoyita mu kampani nga gwomanyi kubanga abantu basinga beera excited n'alowooza nti bwe nninnya ennyonyi oba ngenda kati bagenda wa ekitegeeza ngenda kukikuba ngenda kufuna ssente nga tumanyi kyogenda kusangayo abantu bogenda okusanga bogenda okukolera si banno bali bagenda kubeera bakama abo ati bo tebaagala kumanya kikikutuuseeko azidonga zokola emirimu gyabwe perfectly kyebaagala ati n'okusiima abasiima namba ntono nnyo so abamu tukirabyeko omwana n'akukuta n'ayita mu kampani n'agenda okukola bw'atuuka eyo ne bimusobera mu kumusobera n'alyoka anoonya obuyambi naye nga wagamba maama tamanyi na office mwana ayitira tata tamanyi office mwana ayitira abaana tubafunye omwana najja naye ng'onoonya w'otandikira naye nga ye yagenda yeekwese n'atuuka eyo ne banyweza bati so temubeera excited manya nti awantu w'okuliddayo ewammwe era ne oli baddiwo okomawo ng'oli mulamu gyodda owuwo asigala wuwo nga tonnafuluma genda mu nsi yonna making sure nti abewaka bategedde wagyolaze abamukoka ne mu nsi gye mulaga making sure nti bategedde wagyolaze kampani mwoyitidde balabyewo weeri namba baziina ne office gy'otuukiddeyo gy'ogenda okukola bafunye ennamba awo genda okola nti in case of anything
osoba contactinga no bagamba banange kyonna kidi kiganye oba lwembera bweti ne bweti oba nabo bamale banga tebakuuliza baba ina obasobola okutandikira okubanga bakunoonyako naye abasinga mugenda byammwe temwagala kumanya ne mulooza tije mulaga bigenda kubeera byangu omutuukayo nibazibuwalira kati maama simanyi nsonga lwaki banadde mubuuza naye ngaakaba bukayo ebisingo bimubuuza yakugamba kyagala gw'owulire wakyagala kukutegeeza kijja kitya okuba maama nga tumanyi kampani mwana mwe yayita ayogera birala ne mugamba ekyo kimumakinga sure nti mufuna kampani erinnya mwana mwe yayita n'ennamba zaabwe tubabuuze babuuze office omwana mwe yayitira office yeekubire bakama bashida babuuze omwana ali ludda wa oba kikyamutuuseeko katulye bo kye bagenda okwogera kubanga sigama bundu baba mujewaawo yabadde akulira ne bamuteekako ewalala kubanga ne balina mukozi baba mwetaaga lwaki bamuteeka ewantu ewalala nga niwano wasigadde tewaliwo mukozi tekisoboka so kisoboka okubanga nekyasinza okutiisa ono Rachel omwana kugamba nti nno shida bamutadde mu kiisi mazibala biki babogera luwalabu bamutadde mu kiisi ya Zubala ne bamutwala ne bamufulumya abweru kitegeeza bamutaddemu nga mulamu mu kiisi ya Zubala so ebyo nokyatiza shida era nawe kifumitirizamuko omwana ayinza okubanga yafudde obanga basemutte obanga kyadde kitya so abaana baffe bakolera mu matigga mangi nnyo lwaki olw'obunafu bwazi kampani mwe bayitira nabo beesuyewo gwa nagamba nosanga omwana ng'akoze emyezi 8 naweza n'omwaka naye nga tasasulwa naye nga ne kampani mwe yayitire Uganda teyeesuddewo gwa nagamba nga ne baba bagamba kola oluusi n'obutabaddamu babulokeni nti babasumbuwa kiraba ne ofisi egini mwabeera yayitire naye neyeesuyewo gwa nagamba as long as bo baba wasendeza bateeka mu nsawo kyakola kyagwa abaana ne bayita mu mbeera gye bateekeddwa kuyitamu nga basula ssente bakola nti basasulwa so ebyo byonna bina mu bisuubire gwe asuubire okugamba nti ogendagenda wabweru kola abakukuta nga timwagala abazadde bamwe bamanye bantu bamwe bamanye byonna bina mu bisuubire ebyo nti byonna bibeerayo so bankola kyabwereere ndowooza kankomaawo naye nga kaninde mama Shida afune erinnya lya kampani afune ne contacts z'abakampani omwana mwe yayitire Uganda bo bakubire office gye basindika abaana abo office ekubire bakama bashida then turabe ekikola ki ekigenda mu maaso omwana bamusudde mu Zubala yafudde oba mulamu ekituufu kyeki so byebyo bigambo byange tuvudde nga ebbanga ddene tubanga tubawa tubabuulira tubalabula tubawa ku magezi wa Muganda agamba ekijoomanyi kinyaga bitono oluusi kyewali osuubira kyosanze naye ate obanga ojjanga mu mutima omanyi nti kiyinza okubeera kiyinza obutabeera ekijoomanyi kinyaga bitono so katugezeko okulaba nti maama tufunira kampani namba z'essimu tulabe ekiraba kikola ki kigenda mu maaso Shida gyali mulamu oba bamusudde mu Zubala nga yafudde so byebyo munnange baana bangi bafiidde ku byeyo naye nga tetumanyi temumanya oli akanyagamba omwana waffe kati myaka 8 tuddangamu kumulaba abamu bawambe omwana ne bamuwamba ne bamufula slave omwana n'akola emisana n'ekiro naye nga tasasulwa naye nga yawambibwa tafuluma myaka na myaka lwaki bunafu bwazi kampani ezirikuutinga abo abaana e Uganda ne zibaweereza mu zi offices gye batuukira mu nsi egyo beera babaweereza nezo offices nazo ne zibeera n'obunafu obunafu buvira ddala waka waffe nti obanga bayi tebafudde besuddeyo gwa nagamba alolo kampani eno gye babasanze obusabaana bwe bayitidde bo bagenda kukolawo ki so amaanyi genda kusinzira waffe Uganda kampani ebeera esindisa omwana ng'egateeka ku office but ne office eteeka amaanyi ku mwana oyo gwe bakoze eki ne omwana nakuba enduulu bamuyambeko nga wa nakuba enduulu bamuyambeko nga wa kati awo nammwe abazadde bwe mukyenyigiriramu ne mugenda ku office omwana oyo yakola ki mwe yayitire Uganda ne mubalemerako okusobola okuba nga bogera neno office omwana gye bali mune mwe yayitira munsi gye bayagendamu abo nabo beere nga bafollowing up nga bakubira bakama b'omwana muna beere nga asasulwa muna beere nga afunamu okuwumulamu ekimala osanga abaana bona bakugganye bafaanana bubi olw'obutali olw'obutawumula so ebizibu bingi abaana byasinkana mu biyumba nga newankubadde eriyo abali mu mbeera ennungi nga bali oke ng'oli tayagala kudda waka nabo gye bali naye ng'ate be batono takuumira mpeera abankuumire mwebale nammwe kusiiba nakumalako kisiibo bayita Idi Mubarak ayizulu mbeere bulungi.